Tulina jjajja azaala omutabani yafiiriddwa omwana oba kitwale nti yafiiridde ajja yafiiriddwa omuzzukulu. Jjajja we tutuukidde wano we mugenda okuziikira nga postmortem ewedde. Postmortem otegeddeko byegambye? Postmortem ntegeddeko byegambye naye okusinziira ku ndabika y'omwana engeri gye bamukozeemu nze kennyini emmese nzimanyi. Nina emmotoka n'emmese zaaziruma eruma waya n'ekutulakutula buwaya. Naye bw'otunuulira omwana emmese teyinza kukwata n'esala ng'akambe. Olw'ekyo nze postmortem gye bakozeeyo sikkiriziganya naye. Toli contented? Siri contented. Gwe nga taata okoncluding otya ne bino byonna ebiriwo kuba ndaba kati mulabika mukkiriza mugenda kuziika. So olumala okuziika ki ekiddako? Mugenda buli omu kudda wuwe oba mugenda following up omusango guno mpaka nga muguggusizza? Yadde tukkiriza okuziika kubanga omwana already ye yamaze okufa. Ne bye baamukoze okuva gye yavudde baatugambye nti omwana yazaaliddwa nga tannatuuka, bagenda mubikka kumutwala mu incubation bamubikke bamwongereyo. Yazaalibwa tannatuuka ng'ate omwana yatuuka nga yazaalibwa akaaba bulungi, n'okugenda n'agenda eka n'ensimbi ze baatusaba ne tuzibaweereza. Omwana yagenda ebweru n'amala n'ennaku nga 2. Ate ne bamuritaininga sente okuzisasula ezaamukozeeko nga baate bamurifaaringa eno Kawempe. Kati awo we twabulidde confusion we yagidda ebintu nga tebikwatagana. Kwe kugezaako okugenda ate okumulaba ng'ate bw'ate emmese zaamulumye. Kati okuleeta omwana okulaba emmese we zaalumye nga ddala weewuunya bwewuunya. Kati we batuweereza ripooti ya postmortem ngu ddala emmese zaamulumye, really kikumalako amaanyi. Kati ozzaako ki nga jjajja w'omwana? Tukyasaba obwenkanya. Twagala ripooti kukyali ku poliisi tulabe engeri gye tunaakinoonya tufune ate awalala okwongera okwekenneenya. Naye nga si bwe kiri. Emmese teyina kambe keekwata n'esala omutwe n'ejjawo n'esumulula awantu awo. Oba singa babadde balina bye baagala bandibadde basooka ne beebuuza ku family. Nti omwana twalabye ali bw'ati mutukkirize tukole bwe tuti ebyo, naye okusinga bagamba nti mmese. Kintu ekyo tetukikkiriza. Olwekyo tugenda kweyongerayo tulabe engeri twenoonya bwenkanya abasingawo okusobola okuyamba ensi n'abalala. Kubanga era mu ngeri tukyali awo era twawuliddewo nga bagamba ebintu ebibadde bijja bikolebwa bwe biti nga bagamba emmese okubeera mu mochari. Nze ndabikanga ekintu abakikutte obulala. Twetaaga bwenkanya. Era tukubira gavumenti omulanga abakulu abatwala eddwaliro okwekenneenya okuddamu bekkenneenya. Omukulu w'eddwaliro wayogeddeko naye nga gwe jjajja? Tetunnaba kumulaba. Temunamufunako? Owaaye nga kitalo nnyo? Kitalo nnyo muganda wange. Buzibu kiri kitya? Munange omanyize eno ye famire yange nabadde ndi awo essimu neevuga. Omwana bwe yazaalibwa nagendayo ne mu ddwaliro ne mumulaba. Yazaalibwa ddi? Olunaku lwo sirujjukira bulungi naye nga wiiki nga ziyiseewo awo emabega. Mukulu wange n'akubira Kenema twazadde omwana yazaalibwa wa Lwanyaga eyo Bunnamwaya mu Jumaayi ne ŋŋendayo ne mumulaba nako omwana ne mutwalira nga mulamu bulungi bwe ggamba naye nga kale nga tatuuse okitegeera. Kati ne bamugamba alina omuteeka mu incubator ewa ne bamwongerayo e Kawempe. Kati munaye twagenze otuuka e Kawempe omukulu n'ankubira nti omwana akoze eki? Afudde. Munaye omwana we afudde n'agenda netusitukiramu. Naye twagenze okutuukawo okukima omulambo. Saasuse musanga wa abazadde saasuse basangayo. Kati nga nze neebuuza lwaki ate omulamba baguleseeyo omwana akoze eki?
akutusa obukutusi kuba balina bba bubi mulambo gwamwe nemukola ki nemuvaayo nagwo naye ate munaye ekyatukubye encukwe kwe kutuuka ate ne bakubira essimu tutegese byakuziika eno ng'ate omwana bamusazeesaze okitegeera kitegeeza oba otyobodde eddembe ly'omuki ly'omulambo oba okutyobodde ate n'ekirala bambi ekyo kino muba mukola kibi kitegeeza bangi nnyo abali eyo okitegeera kubanga kubako omuntu mukulu kebera engeri ffe gye tuli abato munnaye twakatandika ozaala okitegeera bali be bajjajja baffe basenga baffe babadde ndowooza abantu bangi nnyo abagenda we batera abantu mbakubiriza bambi buli muntu gwe bakuwa omwana oba omuntu wenna oba omulambo gwo osobola oziika omuntu ataliwo naye nga kivudde ku nsobi yaki yaddwaliro ne gavumenti tugikubira omulanga mwana esitukiremu bwe mulaba ebintu nga bino muveeyo omwana mwogere kubanga era kiva bakivumaganya mmwe okitegeera ngene eddwaliro mwenna tekiba kirungi nnyo okutyobola ddembe lya mufu tosobola sala muntu mujja mu bintu bye nga tumaze kutegeragana n'abaawe omwana gwe batabawadde nti operation mumusale mumugye mu mawuggwe biki